Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond at the newsroom gwe mukutu semakoto kwoli mbalamusako yonna mu bitundu by'eggwanga ly'ettu Uganda eby'enjawulo gye muwangalira ate era nembebaza egyo gyonna nno gimugezi maaso n'okuba nga mutuusaako engalo. Ennaku z'omwezi ziri lumu, mwezi gwa mukaaga June. Njagala okubeera nga ate yoza okutuuka mwezi gw'omukaaga kansubire nti ebimu ku ebyo ebirooto bye mwalootako ne plans mwalina mu mwaka 2026 muliko we mugenzi maaso n'okuba nga ate mubituusa. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Newankubadde nga waliwo ebikyagaanyi njagala okuzzaamu amaanyi nkutegeeze nti okyasobola okubikola era okyasobola okubaako kyokola. Omwezi bwe gutuuka ogw'omukaaga tuba tukimanya bumanya nti esigadde emyezi 6 okulaba nga omwaka tugumalako. Buli lunaku lwe tutwala waba wasigaddeyo emyezi mibale bubazi okulaba nga omwaka guggwako. So awo nno wenkukubiriza okubeera omukozi ennyo nnyini ddala osobole okubaako kyotuukako nga Munnayuganda era ekyo kyoyinza okuba nga te weeyagaliramu. Ebintu bingi ebigenda maaso n'okuba nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ssemujjunganda atabukidde Minisita Balaam Barugahara agambye nti oyo talina na kimu kyayinza kukyusa mu local government kubanga omulimu omukulu gwamanyi gwa kutegeka bivulu kyokka ate Abirex alabudde abagezaako okuloga Museveni nti ye Ssaabalogo asinga era mpawo n'omu ayinza kubeera nga amuwangula mu kikwatagana n'eddogo. Ye Mbidde Mukasa avuddeyo n'ategeeza nti Mao yabalyamu olukwe okuviira ddala 2021 we yagaana okudda mu mugongo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga bwe baali bateesezza. Ono ye agamba nti Mao watuuse y'omu ku abo be batakyayinza kuweesiga. Kakati nno Honorable Goreti Namuga aliko ebigambo bingi byayogedde. Tanga Odo avuddeyo n'abaako byayogera era bikuleetedde bajjo biki byayogedde. Honorable Betty Nambooze bakireke ku kya local government ensonga zino ate yalabika ng'alina naye kyazikoonyeeko. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti kino buli omu ajja kiwulira ekyokumenya abantu wali eri munnange Kaleerwe zikyagenda maaso n'okuba nga ate bitambula era nga bikyaye bakyeriisa nkuuli. Yerubiji yafuuka kattiro eri Bannayuganda naddala abo abasengamu newankubadde nga bangi abazze basenga mu bitundu ebifaanaganako ko bwe biti babaleka era nga zi factory zonna ze zisinga mu ntobazi n'abo abagagga balina ku nsimbi nga zibayitaba. Weewaawo erinnya nze Dennis aliwo okuba nga nkuweereza n'okutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu lino Uganda. Wano wenkusabira n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu video sooka ogimpere like. Bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ekubulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe atulaba nga gwe munooni gwe ogusoose nkusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'oba osubscribinze kitegeeza oli kitundutundu kuffe. Wano wennyini wenkujjukiriza tutambula ne bannaffe bamanyikiddwa obulungi nga aba Laika Mobile. Laika Mobile bagamba nti gwe yeetaaze okugula airtime oba data nyegabunyize star 217 star 543 osobole okuba nga hash osobole okuba nga ogula airtime ne data ensonga zibe nga zitambulira ddala maridadi sana maridadi kabisa. Weewaawo kansooke nkweka clip kano mu ddakiika emu yokka okalabe.
Akavidiyo kano kagenze viral ku mukutu gwa TikTok. Omukyalo ono omu ku abo be bamenyedde ennyumba zaabwe ng'akaaba nga talina wakudda era nga ye asazeewo yeesuule mu mmotoka zimutta aveewo kubanga talina walaga, talina kyazzaako, ensi egenze mu maaso n'okuba ng'emuzitoowerera, obudde nga bwo bumaze okuba nga bumuzibako ng'alaba talina kiddako. Katabani ke akali myaka ng'ena bambi kamukutte ne kamusika nga bwe kakaaba, bwe kamugamba maama togenda, ne kagamba ab'emmotoka please stop, maama togenda. Abazira kisabe bamukwatidde ne bamusika ne bamugya mu kkubo ng'otunuulira obulumi bwe batadde ku mitima gy'Abannayuganda. Naye ate kiruma because on the other side be bantu be bamu abaali bagamba nti munnange gundi tava ku main. Biruma era bw'obitunuuliramu mu perspective emu oba endala oyinza okulabira ddala obulumi obuli ku mitima gy'Abannayuganda. Nze Deni, nze ndi wakuweereza, njagadde okkakuwa naawe ofumiitirize obeeko ky'olowooza mu mutima gwo nga Munnayuganda. Njagala asooka kuwa vidiyo eno ya Abitex, wuliriza. Ogonamba emu mu Uganda goteepampalikangako mb'omukolera eddogo bamuyita abeera pulezidenti w'eggwanga. Kubanga buli muntu yenna Mukama Katonda aba yamuwa buli kimu, buli agenda okumulaba, buli ayagala wa minisita, buli ayagala ki, asooka kusaba, kugenda akkiririza mu ssabo, agenda mu ssabo. Owakabaani n'akanyokeza. Asala enkoko n'agisala, ow'eŋŋamiya n'agisala, ow'endiga n'agisala, ow'embuzi n'agisala, ow'enjiibwa n'agisala. Nsaba Mukama Katonda bajjajja munyambe pulezidenti andabewo oba ampe ekifo kino. Ekigambo kituufu gobakanya nti eddogo teririiyo. Andi gyeriri. Yine Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuloga. Nti ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuloga. Eddogo gyeriri. Soka nawe oli konfamize nti gyeriri. Nkukwatemu. Tonkwatamu. Tonkwatamu. Kyenkugamba. Nkukwatemu okere ku macanga buli lwogenda okutuula awo wansi olabawo omusota. Nga tonkwatamu. Nti tonkwatamu. Soka we onegayirire. Sebo mwami Abbe. Okere ku macanga oli ku Mama FM nga novuddewo. Wajonzendeka ku Mama. Abitex ye mu bigambo byagamba nti yalabye abalogo talabanga ku mulogo alinga Jero Museveni era n'ategeeza nti abo bonna abamwepampalikako okubanga bamuloga bye baliko byapwa era Jero Museveni ye Ssaabalogo asinga. Eyo si gye njagala tugende kubanga it's none of our business. Wamaleka tugende wa Ssemuju tuwulirize. Naye nga Balamu local government yagiyigirawo ow'ebivulu tigatugokwasiza district zonna mu Uganda yalina zirabirira, alabirire municipalities, alabirire obumanyirivu tabulina, amagezi yali abulina lwakuba yakola empisa emi n'aleeta ennongooseza mu constitution okugyawo age limit. Naye Balamu omulaba nga byakuzanyirira, is just a mobilizer abadde atambula bw'ati gwe baalitadde mu nammere mupya ye nyini singa olese nammere noga nti omutaddeko omuntu omulala obumanyirivu naye alese babiri, omu talina bumanyirivu omulala mpya ekyetaagamu akadde okuyiga ebintu byazze okukola. So kabinenti bwengitunuulira yonna wamu, njagala Abannayuganda bamanye nti kabinenti erondebwa kutuukiriza biruubirira byammwe, kubajjawe muli abali mu bwavu, kubanga buli mwaka gavumenti ebasolozaamu trillion eziwera 30 nga zezo okukyusa obulamu bwammwe nomugitwale nga kampani nti kati bano be bakozi Museveni be yalonze abagenda okukola mu kampani yammwe. Ntera nnyo gamba abantu nti nze bw'ompa okulonda kabinenti kinyanguyira, buli muntu atasobola kufuna mulimu mu kitongole kyabwe nannyini simuwa, ng'oyitasobola agenda mu MTN, Airtel, waawo ne bamuwa omulimu abo sibateeka mu kabinenti. Naye mulimu bolanga tebasaanidde kubanga abalala myaka golaba ne insurance, medical insurance abakadde teziba insuring kuba abafuuka bazibu, obisera bye bisinga babimala mu malwaliro okusinga mu office. Kati ne Museveni ensonyi zimukwata ngeri gy'akadde ayagala waali wabeere nga waliwo abakadde abamubugiriza aleke kulabika ndi mukadde nnyo. Kyova alina okubawo n'ekiyonga, abeerewo ne Kamuntu, abeerewo ne Kadaga, abeerewo alabike nti si mukadde ekibato mu butime. Naye aba beetaaga kuwummula ne tubeebaza nti bane mwebala okuweereza Uganda. Mulimu abantu nga Adoniya Yebale abadde ambassador wa Uganda mu UN New York okumala. Okusinziira ku Honorable Ssemuju Nganda ye ebigambo bino
tabirya era tabirumamu. Agamba nti Honorable Balaam Barugahara mupya. So being inti mupya kupolwa abagenda weza anyway jiba myaka 10 kale mu ministry because recently wano bamulondanga minister w'ensonga z'abaana n'abavubuka naye omukwasa local government nti talina bumanyirivu bumala kulaba ng'alabirira local governments ng'alabirira districts municipalities ne city tasobola bikwasaganya. And to make matter worse, ne bamugattako omulala nga naye mupya. She's a novice. Honorable Namere. Anyway, golowooza ki ku nsonga ezo? Ne balamuwulira ye yababuuliriddewo. Abakozi ba gavumenti okujjanga mu office ku ssaawa 7 n'alekawo jaketi ye n'atambula n'agenda n'akomawo ku 9 n'ajja n'obuti bw'amannyo mu kamwa. Ebyo tugenda bimalawo. Balina okubeera ne biometric entry nga oba oyingira waliwo kamera aga nti wayingidde essaawa eziti. Onaweze nga bagenda okukwata ku nkono abakozi ab'ekika kino awatali kuttira muntu yenna ku liiso. Oyose emirundi 3. Get out. Twagala abantu bakole. So kino kisanja si kya kuzanya buzanya. Era n'asuubiza ng'obuweereza bwe bwagenda okubutambuliza ku bwerufu wamu n'okulwanyisa enguzi gy'alumiriza nti efumbekedde mu ofiisi za gavumenti. Nja kukolera abantu mu bwesimbu mu bulambulukufu ate mu lugonwa oba mu lujjudde. Sagala nguzi mu district, sagala nguzi mu magombolola, sagala nguzi mu town council, ababadde bali enguzi bakeeredde teri kulya nguzi. N'abakulembeze abali mu nteekateeka za gavumenti nabo abalabudde nti beeteeketeeka okwembalira ya ssente zino kubanga agenda kuzirambula we zituuse mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Enkola eyo buli muluka ssaawa zino wenjogerera buli mwaka abadde bagwereza obukadde 10,000 ate nga obukadde 10 osasula just amagoba ga kitundu 10 ku buli 10 zokka zisente zobadde osasula ng'ate osasula ng'omazeeyo ebbanga lyo. So kati emiruka egisinga gyonna girimu n'obuwumbi obukadde obutaka wansi wa 4 n'ogwange ogwakijuulanga mweguli. Emiruka gyonna n'ogwa pulezidenti ogwala kitwanga mweguli. Waliwo n'ebitundu ono byagamba nti n'okutuusa kati bikyemulugunya okuba nga tebinnalaba ku ssente eziteekebwa mu nteekateeka za gavumenti. Kati okufuuza enteekateeka eno bw'etambula ono agamba nti wakutuukira ddala ku muntu asookerwako mu kulondoola ssente zino. Ssente ezo okusanga mu miruka egimu nga bagamba tetufunanga ssente. Kati njagala kuyingira mu miruka egyo mbabuuze mumpeeko abantu abafuna ssente tubalambule oba tuyite olukiiko lw'abaafuna tuyite n'olw'abataafuna tulabe tuyamba tutya okulaba nti buli muntu afuna ssente ezo. Emirundi mingi gavumenti ezzeeteeka ssente mu nteekateeka ez'enjawulo wadde ng'abantu ba bulijjo bangi bagamba nti tezibatuukako olw'okubulwa abazirondoola. Balaam Barugahara yagamba ku lyanyi lyaleese wakulinnya enguzi wakugirinnya ku nfeete era agamba nti wakulondoola abakozi ba gavumenti bonna ababadde beebulankanya ku mirimu obutaddamu kino kubanga kirabika. Era ye Balaam Barugahara agamba nti agenda kukoza n'eryanyi lyonna okulaba nga mwanattu abakozi bano abajjamu ogwa Semugayaavu. Anyway, ffe katulinde tulabe bulabi ebiki ebinaavaayo eyo. Bino ebigambo bya mubaka Nambooze Bakireke. Sooka owulirize tulabe idea ye yalina amakulu. Bwe nali minisita wa local government nze naleeta proposal yateekawo site. Bwe nazireeta baabigoba naye next year minisita n'abireetera omumwe nga akwatidde ddala biri ebyange naye ekyennaku kye yakola nze site ezo nali njagala zizimbirwe ku miramwa nti ekibuga ky'emukono byanjigiriza, ekyemasaka kya bya bulimi, ekyesoloti ekya kino ate byebyo teyabigendako. Ekirala nze nali njagala zibeere regional capitals nti ekyo kibuga kikulu ekya region gundi twali twagala n'olwekyo nga tugamba nti byalina okugoberezebwa enkola ya federo naye bannaffe tebabirabamu mati makulu. Okusinziira ku Honorable Betty Nambooze Bakireke agamba nti bwe yali shadow minister wa
local government. Ebimu ku ebyo ebintu byali yagenze maaso n'okubeeranga ateekateeka kwe kulaba nga buli region efuna ekibuga ngera ekibuga kiba kya region eyo, wabula nga amakulu gaakyo ne kwe kiyimirira kintu kimu kyokka, kulaba nti buli kimu babaako we bakiteeka nti kino kya byabulimi, kino industrial city, kino bwe biti, okusobola okulaba nga babitumbula n'okuba nga bitumbula regions mu ziba. Ekyo nno kyandiyambyeko n'okuba nga kikendeeza omujjuzo omu Kampala, kubanga ebibuga ebirala byandisise nti ayagala ebintu byonna industrial products and so on ng'alina kugenda tugeze Jinja, ng'eyo Jinja industrial city, nga bwe tugenda mu Arua nga tumanya nti eyo yaki byabulimi, bwe tugenda Embarara nti eyo regional city yaki agriculture and animal farming. Yes, buli kyoyagala bikoze bitya muzigo biki byonna obijjeeyo. Anti bwe tugenda eno Hoima nti tulinayo kino, so nti ekyo kyandisobodde okutumbula oba oliawo regions ezo. Goreti Namugga yenno agamba nti abamu ku bakulembeze Mwami Kaseija y'omu ku batakoledde ddala. If there is somebody who atagasiza gwanga Ministry of Finance Kasaija, Musasizi ne Rugolobi, abo sijja kwogera kibonerezo kye twetaaga kubawa. In summary, obuyivu bwaffe abeeyita abayivu tebuyambye bannayuganda. Ogambye ani nani? Musasizi, Kasaija ne Rugolobi. Abo beetaaga simanyi sijja basayira kibonerezo kubanga walabye oli gundi yassa abaana b'abanagaba bagaye bamuteeke kalabba. Nina abantu bana abamu abatudde mu office. Betugamba nti they are professional, they are technical. Abasajja basoma ebyenfuna tosobola genda Ministry of Finance okulaga nga Museveni atulimba nga tewasoma byanfuna. Bwaba nga basobola okutula ne bawuddisa eggwanga ebbanga lyonna nga bayisa budget etagasa bannansi. Bana abasajja bagatu bakolere ki? Ampuliriza radio abafa sirimu, abafa nga eddagala sirimu libuze, abafa nga tewali ddagala mu malwaliro, ababatta beebo mbabuulidde. Those ones indirectly kill you because sente za mwezi n'okugenda so bazitadde. The thing is very simple. Prioritization of the budget. Mukwate budget y'eggwanga mugiteeke mu biyamba bannayuganda. Njagala okutegeeza mbaka parliament ne bw'omusasula million ku Mwami Museveni lastly. Mwami Museveni yakudulira agamba how do members of parliament turn themselves into government? Nze naali agadde ogenda ngula ambulance. Nze sembabula okufuna ka health center for nasooka balabisa n'engula ettaka. Twagula ettaka ne mbawa eka 3. Ekyapa ika 3 bategeke Dwairo Health Center for kubanga bagamba government ena sente zigulwa ddagala zigulwa ttaka. Okimanyi nti bwe namalo digula ne bagabwe munalizimbako Kanamuga kagenda kusikowaringa nnyo ettaka ne balizira ne bagenda ne bagula 5 ku 10 ne bateekako eddwaliro. Naye achievement gye nafunye eddwaliro wabagulira yiika 3 ne bazizira ne bagula 5 ku 10 ne bagula 5 ku 10 ne bateekako health center. Atenga bagiteeka mu ntondo. Gende mateete babuuze ekiriyo kati yeyo government yammwe. Naye goloza nze wentuukiro ganti namugamba gulire ettaka government singa yakola obuvunaanyizibwa wayo awo naaligenzo kati awo nga bakugamba namugolofo kati awo mba foreign agent yawo lwaki okola obuvunaanyizibwa wa government nga si bana abagula ambulance General Rufus Kyangizi agamba ensonga ya Goreti Namugga ogiwulira agamba nti Mwami Kaseija ne banne bayivu abayigira ddala ebyenfuna ne tebagasizza ggwanga lya Uganda okuggyako okubeera nga balisuula mu ntata era onagamba nti balemereddwa nga gavumenti okukola bye balina okukola kyova olaba nti oba oliawo bikyuseemu ne batuuka ku ssaawa ery'okuba nga bakwata abakulembeze okuba nga bakola emirimu gya gavumenti. Weewaawo neyo nno si gye njagala tube nga twolekera. Njagala sooka kuwa ku bigambo bino obiwulirize bulungi byebiriwa kansooke nkweta ng'oto ono katini. This MP Waiswa for Nakawa, Eddie Mutwe, you arrest them. The law says you are presumed to be innocent until proven guilty. We can arrest a call for suspicion of trying to overthrow government. But in our law, you are innocent until the court proves you guilty. Why do you detain someone for over 200 days, yet the law says he's innocent? So you have made him guilty before the trial? So for me, whoever wants can kill me wherever they want to kill me is up to them. The good part, 2 facts in life. You cannot change the day you will die. So Ugandans, those with power should be fair to people. Arrest people in a humane manner. Tango tu agamba nti
abakwata bannayuganda ne babasiba. Mujjukire bulungi ssemateeka w'eggwanga kiki kyayogera. Ssemateeka agamba nti omuntu aba talina musango okutuusa ng'asingisiddwa omusango. Ne toyinza siba muntu nnaku ziwera kati tuli mu bisatu. Cause it's now a full year. N'omusiba n'omuteeka mu kkomera. Tawozeseddwa nti asingisiddwa omusango. Kyokka ssemateeka byayogerako birala. Omuntu oyo bw'oba omusibye emyezi 3 alina okufuna unconditional bail. Naye kooti zaffe zo zaddawa oba just ziriwo kutuukiriza na kubanga zikola by'abakulu bye baagala. Kangongere wano video wano endala emu eyatangoto wano katini. But there are some people who don't feel ashamed, who are beaten inside parliament in broad daylight, in full view of all the cameras. So, Namere, if you get out, you have to be very careful. Because we have lost people like Nabanja. I sat in that parliament where I saw MPs throwing out a dead body of another MP that we are not going to have paying our last respect today until we get a report. I was in parliament where Dr. Nzivu and Dr. Chris Baramosi today, who is singing the movement song loudest, they were carrying Nabanja's brain in a briefcase that they're taking it for autopsy in South Africa. Was that Nabanja or Nebenda? Nebenda, sorry. So we've lost, and Nebenda was having that kind of politics of Namere. Now Namere, before swearing in, just one day in office, you have 365 days times 5, about 1,500 days. One day in office, she's all over. So there's also need for restraint. We don't run parliamentary business on social media. So also when she gets out, there is need for a little caution. I know the young generation is coming in, but at times there is need for caution. So then what is the importance of the freedoms of expression, freedoms of association? What is the whole essence of fighting for these freedoms if you cannot go on social media and express yourself? Freedom is not free. This freedom here is not free. You are not going to say I have freedom of expression, then I start turning my hands and punch the nose of a call. So what I'm trying to say, there are right ways of doing wrong things, there are wrong ways of doing wrong things, and there are right ways of doing, there are wrong ways of doing right things. So the point I am saying is, there is need for social... Okusinzira ku Otono agamba Namere agende mpola si asoose okubeera minisita akwate ensonga mpola kubanga tulabyeko ku bangi twali tulabye abanene mirembe engalo nti Nabenda bamufulumya parliament ng'ayibayiba uyo paka South Africa n'agamba nti bangi abazze tulabyeko ne kuba MP be bakuba ne bayisa bubi mu parliament eyo yemu. So Namere abe mukakamu si asoose. Kasooke balokuwa wano ku bigambo bino byani bya Honorable Mbidde Mukasa. Uliriza. Ate Kyagulanyi yabwameka waliko olukungana ng'owulira agaba. Kakati oyo abamuwagira bali ku musingi ogwa Celebrity Panjandula. Kakati bo era nabo tebamuwagira olwokuba bamanyi byagenda okukola mu gavumenti. Bamuwagira olwokuba bamanyi gwagenda okujjawo bwe baba bamulonze. Ekyo kyokka. Kakati nsajja mukulu Mbidde agamba nti abawagira Bobi Wine bamuwagira lwa mukululo gwa tutumu kuba mututumufu oba celebrity. Era n'ategeeza nti abasinga ku bo kibaagala kya budget ajja Museveni mu kkubo. So tebamuwagira lwa kuba bamanyi biki byagenda okukola. Naye kati neebuuze wano yatugambye bw'ati wuliriza. Kyagulanyi ajjeyo empapula. Naffe abaddipi twagamba tugenda muwagira. Ate n'ono tajjayo. Namugamba nedda ssebo. Waliwo ekikya. Tukkaanye nja kuwagira oli. Era ne tukkaanya n'aŋŋamba nti kale we shall call it a field decision. Era bwe nayogera nagamba nakkaanyiza ne mukama wange nti ngenda kuwagira ani. Kyagulanyi. Nze njogera mazima. Wawagira Kyagulanyi. Kyagulanyi 2 gumu. Gwe nawagira.
So muganda wange ne yetolole eggwanga ninga mubuuza ekintu kimu kati olowooza nti abantu balowooza weesimbye kwani DP reunion yali etegeeza ki olwo? Nobody would understand it, but twakireka bwe twadda ne twetereeza kubanga ne gwe twawagira naye yagwa, so ne twetereeza naye bijja bitambula. Kati twafuna n'obuzibu bunene okumatiza banna DP nti era ddala ono yasinga. Banna Uganda anagi kale ezo nno z'ensonga nga bwe zitambudde. Kankwe bajjo wano katini bamunupu Kyagulanyi takimanyi. Kyagulanyi tibakulimbanga mbu waliwo ekisaliwa nga Kyagulanyi si yasazeewo. Era bafuuti studio obuwumba tuutu babujjo babonyabonya mpaka kufa. Ate mugenda kufa kati mufunye change. Beera yafuluma yakuba ekibiina kyeke Elina. Teri eyo kabineti ya Kyagulanyi yagironze. Tilina the dream. Ekyabwe kibafunamu nga bakiwolereza ffe tuli mu mateeka katugende tulwanire munda Museveni bamulwanira munda. Museveni osobola okujjako omuntu akuwa omusala wako. Osobola okujjako omuntu akuwa trips n'olambula. Omuntu akuwadde emmotoka y'omubaka. Zinali zisuubira nti Nuupu eritulako ekololo ne Museveni. Nze sikirabangako. Wate kisuubi. Oliwadde mbolowooza ky'olowooza n'okola ky'oyagala okukola. Erinnya nze Denny. Beyond the Newsroom gwe makutu kw'oli. Kusaana obwombeefu obw'ekika ekyaggulu twegatteko ng'osubscribinga ku makutu guno. Weewaawo sigenda sukkawo wano. Mbaagaliza ebyo bye munjagaliza. Bye-bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.